kubanga era ennyumba y'omuntu erina ajeera erina agisimula erina agiriisa all that. So let's love one another, and for those who are loving the artist, please keep the love. Kubanga era emikolo egyo giba gyabwe ate nga kiri personal. Maybe abantu families bazitwalanga like a personal thing, you understand, like something that so ekyo tosobola kibuuzaako muntu ngeri mukulu kubanga era ennyumba y'omuntu erina ajeera erina agisimula erina agiriisa all that. So let's love one another, and for those who are loving the artist, please keep the love. Kubanga era emikolo egyo giba gyabwe ate nga kiri personal. Maybe abantu families bazitwalanga like a personal thing, you understand, like something that so ekyo tosobola kibuuzaako muntu ngeri gyakolamu ekintu kye. Nze nga buli muntu nga nawe olina private life yo, tewali yalaze n'akikubuuza nti why story